bagamba emulago bagenja kulambula wadi y'abakansa ojja kakasa wadi y'aba balina accident olambule wala ojja kakasa nti waliwo omuntu gwewanika amagulu bwe bati nga tamanyi njuba evaayo etya tamanyi njuba egwayo etya nga tamanyi omwaka ne guggwako ne gutamma genda oyimireko ku mulyango oguyingira mu ggwanika oba mumokyale buli dakiika eziwera 5 waliwo gwe bayingiza buli dakiika eziwera 10 waliwo gwe bayingiza atta batuuka n'okukwata abantu subhanallahi malika almulku batuuka n'okukwata abantu nga babuliddwako abantu baabwe ne babaziika mu kirindi negwe Allah kuumye akuwadde obulamu weeyagala ne tomanyi kyengera kyolina era banne mu nsi muno teweevumanga obulamu Allah abanga akyakuwadde ekyengera ky'obulamu wadde oyita mu kusoomoozebwa mu nsi muno ebigezo bingi byoyagala tobirina naye nga Allah akyakuwadde ekyengera ky'obulamu bannaaye weebaza ow'ekitiibwa Allah ku ekyo kyakuwadde. Banne abantu balina ebizibu, abantu balina endwadde, abantu balina endwadde. Nze ntera okunywa ku musajja namulabako Allah yamugezesa nga wallahi okwogera naawe bataddewo akakopo awo omala kuwandulamu malusu n'ogamu wanaagateeka mu kamwa n'ayogera naawe. Ninga Allah amugezesa na kigezo ky'amalusu tagalina ne gwogalina ofujja n'okufujja otambula ofujja. Allah banga akyakuwadde ekyengera ky'obulamu baddu ba Allah weebaza ow'ekitiibwa Allah noga alhamdulillah. Oluvannyuma tusabye ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekennyini yatuuka kasa n'atugamba nti salla alayhi salatu wahidata sallallahu alaihi biashara. Omuntu yenna banga bamwogeddeko n'omusabirako Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira ensaasira 10. Abantu gye bali mu nsi muno ng'agamba wa sijja musabira kati gwe naawe mu kumusabira ofunamu ate owakana tojja kumusabira. Wabanga bamwogeddeko wekiba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bannange oyise ekigambo mu kamwake nga omusabira kubanga man salla alayya salata wahidata sallallahu alaihi biashara. Omuntu yenna banga boogedde ku linnya lye n'amusabirako ne Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10. Omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kutandika ku baabu empya gye tuyita baabu nikah. Nikah kitegeeza obufumbo. Obufumbo tugenda kubusabuukulula okuva olunaku olwaleero insha Allahu ta'ala tubeere nga tubutegeera mu butuufu bw'okubutegeera. Tusoma hadithi ku hadithi. Obufumbo nga tetunnagenda wala abantu tebannategeera kintu kye bayita bufumbo. Ekisookera ddala nga tetunnagenda ku hadithi esooka ekintu kye bayita obufumbo nkola fitriya kintu kya butonde. Kya butonde waliwo emyaka gy'otuukamu ng'oli mwana muvubuka oba emyaka gy'otuukamu ku mwana ow'obuwala ng'egyo emyaka oteeka okuwangala n'omuntu ng'obutonde bukubanja okuwangala n'omuntu. Fitiriya kiba kifuuse kya butonde era nga culture tennajja eddiini tennatutuukako eno mu Africa obutonde bwakakanga abantu okubanga bawangala n'abakyala n'abasajja. Ekya butonde. Ekyokubiri kye tuyita obufumbo nkola thakafiya ya culture obufumbo. Wano tuli Buganda waliwo e Bugisu waliyo e Busoga n'amawanga malala. Wano e Buganda oba e Uganda omusajja gwe bayita Ahmed bin Ibrahim ye yajja ng'azze kusuubula najja ne banne Allah kwayisiza eddiini y'obusiraamu okuyingira wano mu Uganda. N'agenda okujja yasanga abaana bafumbirwa, yasanga abaana bawasa. Kitegeeza baali bagoberera obuwangwa. Omuntu owasiza ku myaka emeka afumbirwa atya? Thakafiya yali nkola ya buwangwa. Kadde tudda ku ddiini ya ensonga ya ddiini obufumbo buno kati eddiini etuwajjaha omuntu ayaliwangadde atya mu bufumbo kubanga obufumbo ibada iba ibada obufumbo ibada. Kati
obufumbo bwe tugenda okusomako olwaleero tugenda butunuulira mu perspective ya ddiini, si mu direction ey'obuwangwa. Tugenda butunuulira mu direction ey'eddiini, kubanga tubanga tukakasa Allahu subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuwa n'obutonde buno bwe yatuwa, kitegeeza eddiini gye yatusiimira Allah yatuwajja bulungi n'atugaba nange mweyise ne bwe muti mu bufumbo. Kati nga tetunnagenda wala, bino njagala tubitegere olunaku olwaleero. Ekisookera ddala, omwana wabanga akula okuva ku mwaka ogusooka, ku mwana omulenzi paka ku myaka 15, ku mwana omuwala paka ku myaka 9, awaliwo ebizibu ebibaawo, era tugamba byebizibu bino wammanga. Ekisooka, mu myaka egyo omwana aba awoomerwa nnyo emmere. Ekyo mukiwaako obujulizi. Okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 15 omwana omulenzi, omwaka gumu paka ku myaka 9 omwana omuwala. Era mu tarbiya mu kulera abaana batuga muteeke emmere emala ewaka, kubanga mu myaka egyo omwana ne kamutanda naba ng'atambula n'alonda omutwalo gumu ogwa siringiza e Uganda, n'aguddusiza maama we. Ne bamugamba tugenda kukuguliramu olugoye, batugenda kukuguliramu engatto. Agamba munzibye. Aba ayagala ali omutwalo gwe okuva ku 10 ng'alyamu ebindaazi paka ku 10 ekisembayo ng'ali ku bitumbuwa na chapati. Gye myaka egyo omuntu aba kasitakuta n'atunuulira TV bw'ati, tafa ku nviirizi muli ku mutwe bazikuze, tafaayo empale gy'ayambadde oba erimu ekituli, bwe buzibu bubeeraawo. Era obanga oli mu mbeera ey'okulera abaana, mu myaka egyo tuteeka emmere emala ewaka. Ekyokubiri, kati ku mwana omulenzi okusuka emyaka 15 n'ayambuka, omwana omuwala okusuka emyaka 9, kitegeeza amaze okugenda mu nsonga, yeekonya akagere. Awaliwo ebizibu byawo. Ekizibu ekisooka kyenyawo tutambulizeeko omusomo gwaffe ogwaleero. Ekisookera ddala mu myaka egyo, omwana yenna buli kyakulya kyateeka mu lubuto lwe, buli kyakulya kyateeka mu lubuto lwe, Allah ajjamu ekirungo. Ekirungo ekyo n'akiteeka ku migongo gyaffe. Ekirungo ekyo kye kivaamu shahwati, obwagazi. Wali emabega abadde alya naye ng'ekirungo ekyo tekijja. Kati wano awezezza emyaka 15, omulenzi omuwala emyaka 9, buli kyateeka mu lubuto muvaamu ekirungo. Ekirungo ekyo ne kireeta kye tuyita obwagazi mu bulamu bw'omuntu. Era mu myaka egyo okuva ku myaka 9 ku mwana omuwala oba omulenzi ku myaka 15 obulamu bukyuka. Ekisookera ddala, emyaka egyo buli muntu aba alowooza ye mugezi asinga abagezi bonna, takkiriza defeat. Buli wasanga ekirungi agamba ebyo temuli, ennyumba temuli, ffe tujja kuzimba ennyumba ezisinga ezo. Wasanga emmotoka ku kkubo agamba wamwe temuli, tujja kuvuga embi ezisinga ezo. Ye alabanga mu maaso agenda kuba bulungi, tasuubiramu nti ennaku egenda kumukuba. Nekimanye waliwo akaseera mu myaka egyo gy'otambuliramu n'osanga omuzeeyi ng'akutta oluso asaawa, nakugamba muvubuka mpaayo 10 nfune amazzi nyweko. Naye nga mu myaka gyo yalowooza bw'atyo, talowoozangako kwavuwala, era yalowooza nti wanjawulo ku balala. Kati mu myaka egyo kino ekirungo ekizze mu mibiri gyaffe kitufuula ab'enjawulo, n'olowooza nti otegeera nnyo. Towabulwa kyetuyita nonsense. Buli kintu kyonna okitegeera, buli oyingira bwetogo yayogera biki. Wosanga ebirungi byotosooka gamba babba ssente zaffe ne bakola ebyo, kwegamba tokkiriza difiiti yonna. Nekyenjagalamu kyekirungo ekigenda mu mibiri gyaffe. Ekirungo ekyo kiba kikoolinga omuntu. Gaba mazzi agagenda ku migongo gyaffe ne gavaamu obwagazi, shahwati.
kati kikola kye tuyita tamanna. Tamanna kitegeeza okwegomba. Mulayini ey'obufumbo waliwo enjawulo wakati wa tamanna okwegomba ne hubbul asl n'okwagala okw'ensibo. Kati kino tamanna kifuuka nga buli muntu yenna alina obwagazi yegomba waba atuuse mu myaka egyo, era mu myaka egyo obuzibu obulimu obusookerwako. Awo buli woba ng'otambula abavubuka abampuliriza, wallahi omukyala wakuyitako wegomba omulaba noga oyo masha Allah yalibadde maama w'abaana bange. Mu myaka egyo otandika okugerageranya nogamba eyo figure 8 njagala Coca-Cola shape. Mu myaka egyo olw'obwagazi buli kyekimu ne ku baana abawala, anti abaana abawala Allah yabasukulu mu obwongo obusuukako n'obwaffe. Emyaka 9 ng'omwana omuwala agirina oba 10 n'omulezi nga alina emyaka 10, bonna n'obasanga nga bava ku ssomero, n'okwata omwana omuwala n'okwata emitwalo 2 n'ogimuwa, omala ogimuwa n'omuga jangu nkutwaleko. Wallahi omala omudropinga bwoti atandika okwetunuulira n'agamba oba mukubye obwongo bwabwe bukulu okusinga obw'abalenzi. Nekwata omwana omulezi myaka 10 omwe emitwalo 2 ng'ava ku ssomero, ogikwata bwati ajja kudduka 10 kugula bindazi, bitumbuwa, kugula baluuni, byasobola. N'omwana omuwala obwongo bwe bukula mangu ng'asusse emyaka 9, mu mubiri gwe mulimu ekirongo ekizeemu. Ekirala kye tuyita tamanna, okwegomba. N'ekisookera ddala mu kwegomba mu myaka egyo kyemmanyi twagisukka abasinga bali wano. Ekisookera ddala ekikufuula omusajja omutuufu si buli kye weegombye nti ogenda kukiganza. Olina okugoberera eddiini. Mu myaka egyo olina okuguma n'oyiga bamira pini, kubanga olwaleero ojja kuba ewammwe neyimba abeerewo omwana omuwala omwegombe, n'omuwala ajja kuba gy'abeera alaba omwana omulenzi amwegombe, age masha Allah ka haiti ako yalibadde taata abaana bange. Ku ssomero gy'asomera ku yunivasite obanga zeeyo era waliyo gwasoma ne classmate we gwagamba masha Allah. Babavaayo nga bali mu taxi bagenda, waliwo gwatu nagamba masha Allah, ajja ti masha Allah. Kati bonna wona abeegomba onaakoma wa? Wona bo baganzizza onaakoma wa? Kitegeeza si buli kye weegombye nti okiganza, oyiganga okumira pini. Bino ebigambo mbyogera mbyogera ebiseera ebisinga. Ekisookera ddala mu nkola Allah gye yakolamu ebitonde bye ku nsi kuno, ekisooka yatonda abamalayika, tukimanyi bulungi. Allahu subhanahu wa ta'ala khulqa almalaikatu min nur, siwe kiri yatonda bamalayika nga bajja mu kitangaala, faja'ala lahu akil bila shahwa. Bamalayika n'abawa okutegeera n'abamu okwagala kw'emitima gyabwe. Bamalayika bategeera butegeezi. Bamalayika Allah asobola omutonda n'amuteeka ku rukuu n'abeerako hatta yawmul qiyama, naye nga ategeera amakulu agali mu kubeera ku rukuu, talina kwagala kwa mutima gwe. Bamalayika ba Allah bwe yatuuka ku ebisolo ente, embuzi, ebinyonyi, faja'ala lahu shahwa bila akil. Ebinyonyi ebyo n'ebisolo n'abiwa okwagala okuyitiridde n'abimma amagezi. Ekyo mukiwaako obujulizi. Ebisolo byagala bwagazi tebitegeera. Ekisolo nga kyasiimye kinne waakyo, wallahi nawa muganda waakyo, tamanna kyegomberawo ne kigoberawo, kyagala tekitegeera. Kyekisolo. Ekisolo kisobola okulaba maama waakyo ne kimwegomba ne kigoberawo. Ekyo kisolo. Ebisolo fajja lahu shakwa bila akili, yabiwa kwagala n'abimma amagezi. Ebisolo ebyo bimulaba. Era ekisolo osobola kikwata n'okisika okitwale ku ttale kirye emmere ne kigaana. Kyagala bwagazi tekitegeera. Osobola kisika okijje mu nkuba, wallahi ne kigaana. Kyagala bwe kyagala tekitegeera. Ne bwe yatuuka ku muntu, ntegeeza gwe antunuulidde nange ali wano olwaleero, faja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insan min tin razibin, yatonda omuntu nga amujja mu ttaka, faja'ala lahu akil
wa shahwa yamuwe bigambe yamuwe bintu bibiri omuntu Allah natuwa okwagala natuwa n'okutegeera bibiri bamalaika bakutegeera kokka nabamu okwagala ebisolo nabiwa okwagala nabimu okutegeera ku muntu faja'ala lahu shahwa wa akil namuwa bibiri okwagala n'okutegeera Imamu Ibn Qayyim al-Jawzi natukakasa ebigambo bino wammanga natugamba obwegala okuba successful mbulambu n'obwensi mulayini ey'obufumbo kulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma kulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma kitegeeza osobola okwagala tukikkiriza osobola okwegomba abawala bakusala mu maaso osobola okwegomba abavubuka leo niwegomba ono ekya niwegomba oyo omwegombako sente ono omwegombako haiti ono omwegombako biti n'obegomba ne wallahi kulembeza okutegeera kitegeeza si buli bwegombye nti ogenda muganza si buli bwegombye nti agenda kwebakako bw'oba mwana muwala kulembeza okutegeera omanye nti nteekwa okwawula wakati w'ebintu ebibiri woki baita tamanni okwegomba ne hubbul asili okwagala okwaddala okwagala kuli okwensibo kubanga awo bimaze okujja nga bireetera obwagazi buno ne oteeka okugamba nti yono gwenjagala okuva ku ntobo y'omutima gwange ng'obusiraamu bukuta ogenda wali mu khutbatu nika okubanga oyogereza omusajja tegereka bulungi ne oluwondo otya n'omanya yono omukyalo omutuufu yono omwami omutuufu awo tugwira baneetugwa mu mbi abasajja batomera bamawumbi natomera ekikazi nakigwamu wallahi nkulayirira Allah nogamba ono yaliko ki teyagoberera busiraamu bulonda butya omukyala abakyala atomera nga naye kimanyi natomera omuntu gwenjagala si ogwenjagala nenga atomedde tamanyi kigenda maaso kati olondo otya n'oyawula wakati w'okwegomba n'okwagala sino kyogomye kyogenda kiwasa nti neegombye ono kamuwase nono kamuwase nkya ono naye kamuzaalemu ono kanzaalemu no olonza otya omusajja oyo gwewava mu lubiriizi lwe kubanga Allah atonda Adamu nga amujja muki muttaka khulqal insani min tin razbin natonda Hawa nga mujja mu lubiriizi lwa Nabbi Adam alayhi salatu wassalam kyali kitegeeza it was a direct indication tibikitonde kikyala kirina olubiriizi lwe kyavaamu oyo mukyala yava mu lubiriizi lwo gw'oyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo wali Allah waaviira ku ggulu ku nte kuwarushiye najja ku ggulu erisooka akoota esemba y'ekiro ebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddala n'okuteeka tawfiik mu bufumbo oba mu bufumbo bw'abantu ababiri nga ba meant to be together oyo musajja gw'osula naye mu buliri oyo mukyala gw'osula naye waka wallahi wabanga ali meant kuba Allah ateeka baraka ne khayiri mu bimu ku programu zammwe ne ojja kugwa mu muntu alina ebisiraani alina ebipali omwekatiikako tomanyi kigenda mu maaso tomanyi balonda batya omukyala tomanyi balonda batya omusajja buli gwegomba ogoba bugobi olinga nsolo olw'amazzi gano kati nga sinava ku siteepu eyo ekintu kyenja okusookerako abavubuka abampuliriza n'abali wano olunaku olwaleero waliwo omuze omupya ogwazze bino bintu bya kikutu bitegere bulungi omuze omupya guliwa abaana bagoba Allah ku myaka 15 buli kyakulya kyoteeka mu lubutolo olwo aba atandise okuteeka okujjamu amazzi agaleeta obwagazi n'abaana bawala kati wallahi osanga abavubuka basinga mu masomero gye basomera ma university gye bali batawakala amazzi ago bagajja mu mibiri gyabwe nga tebayise mu layini ya bufumbo amazzi ago bagajja mu mibiri gyabwe nga tebayise mu layini ya bufumbo obwo bulabe bunene nnyo ekisookera ddala amazzi ago kye bayita masturbation kiri common nnyo bavubuka ba university kiri common nnyo bavubuka abatagala kuwasa basiramu baba badde kisimanyi ya kalimu baliawo bakanula bukanuzi maaso naye nga we baddewo bali balina ebintu byebakola ebikyamu abaana bawala balina ebintu byebagula
biringa bipisto vibrator babiteeka masanyalaze awo akiteeka bwaki nakikumamu omuyongaku ngakumye piki nakitwala nekibanga baawo wallahi fakiri kwisi lowooza endoboozi entuufu bino ebigambo nja tubitegere ekisooka inna dhunuba walmaasi laha atharun kabir ebintu ebyo byetukola birina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe nga Allah tannatunenya kyagenda tusula muliro jahannam. Ekisooka tufsidu alqalb kyono n'omutima gw'omuntu otandise mu myaka weewaze ogenda ofuna omusajja omukyala mu butuufu oyogereze owase omukyala mu busiraamu wokyewaze ogenze mu masturbation ogenze ogambye omukyala oguze vibrator ogenda kutuuka ekiseera oyagala okuva ku ekyo ekintu nga wallahi kyo kyasobola kukivaako. Tufsidu alqalb omutima gwafuuka addicted nga wallahi oba oli musajja n'owasa omukyala ng'atonya butonya bwati ng'atiba Coca-Cola shape figure 8 abavubuka ze baagala omukyala omusajja muwanvu buli American height byonna byoyagala wallahi omulekawo awo n'ogenda n'okola masturbation izo nga wamanyira omutima gwafa. Tufsidu alqalb omutima gwafa. Ekyokubiri tufsidu alaql obwongo bufa ne bufiira ddala abavubuka n'omusanga mu nsi muno aganye okuwasa bamugamba ebintu abiraba bulabi bwati obwongo tufsidu alaql obwongo bufa butya osanga omusajja ategeera obulungi nga wallahi nkulayira Allah asobola okubikkula amawulire bwati amawulire agwa mugamanyi ag'olumuli agabamu abakyala nga bali bwereere wallahi n'omusanga naddala bwati obwongo bwafa nalaba omukyala wenyini nagenda nebaka naye obwongo bate bwafa aimagininga nti alina omukyala oyo alaba firimu bwati olumala ogiraba nembamu ebintu ebitategeereka bitulaga abaana baffe nabireka nagenda oyo ali mu firimu enyini obwongo bufudde ogenda kukomawo ya akhi alaba omukyala ng'ayitawo omusajja ng'ayitawo mu kkubo oyo yennyini n'amufuula bbawe n'agenda naimagininga ng'alina oyo. Tufsidu alaql obwongo bufudde alwana kugyamu mazzi gano. Ekyokubiri kyonoona obutonde bwo manhood yo ng'omusajja efiira ddala ya akhiri karimu kulayira Allah ojja kutuuka ekiseera oba oli mukyala nga wallahi walyetaaze okwesanyusa ne mukyala wo ng'omuwasizza bulungi mu mateeka nebye wakola mu buvubuka nga tokyasobola kubaako kyokola na mukyala wo natuuka gyalaga wallahi likarimu kulayira Allah. Kyekimu n'omukyala era musanga abasajja mu nsi muno onosanga omusajja nakugamba noga omusajja oba yabaaki oyo yesiba ku kakazi tetukategeera nenga aboogera ebigambo bakazi balungi kati kikyatala kumuka jama onalina kyalina oli kyatalina oli yenoona mubuvubuka onteyenoona mubuvubuka wallahi nkulayira Allah ojja kutuuka nga tokyasobola ya akhi karimu nkulayira Allah. Kati abavubuka mbalabula amazzi ago bagamaze okujja mu mubiri gyaffe tetulwananga nago gajjamu munzijjamu enkyamu era awo sitaani weesinze okuyita neetumegga nga abavubuka ba umma eno ab'Obuyisiraamu. Abaana baagaana okuwasa abavubuka baagaana abaana bali ku mayunivasite eyo bakanula bukanuzi maaso baagaana bali mu bintu bya kisirusiru bye bakola wallahi naksibillahi ndayira Allah ne batebenkera n'abaana bawala kyekimu ninga buli waggala omulyango ogwa haramu gweggula kide mulungi ogwokubiri buli ogwa halaali woguggala omulyango ogwo ogwa haramu gweggula kitegeeza ogadde omulyango ogwa halaali ogw'okugenda okusiba akadi nika n'omukyalo omutuufu n'omujje waabwe oba omusajja omutuufu kitegeeza ogwa haramu ogenda kweggula ogenda kubanga wabweru eno olina byokozesa ebikyamu oba obwenzi wallahi nkulayira Allah. Tujja kutambula mpola njagala tutegere ebintu bino bulungi mu kutegera okutuufu. Ekyokubiri kati obusiramu butugamba butya bwasitula omusajja bino ebigambo mbiwulire bwasitula omusajja ebbanga lyonna bino abamu bagamba nti omusajja ayogera ebigambo bino ebigambo tulina obyogera tulina obisomesa ne tubitegeera
kubanga gye myaka gye tulimu kino kya butonde si bwe kiri. Waliwo agenda nga waliwo baga nti tetujja kusoma kukulya mmere, olina okubeerawo ng'olidde emmere si bwe kiri. There are some situations on this planet of the earth, whenever you try to think about them, it's a must they have to happen. Even if you don't think about them, it's a must they will happen. Therefore think about them. Waliwo ebintu ku nsi oba obirowoozezaako bijja kutuukawo, oba tobirowoozezaako bijja kutuukawo. Ekisinga okuba ekirungi birowoozeeko. Okufa oba olowoozezza ku kufa ojja kufa, nja kufa. Ekisinga okuba ekirungi kulowoozeeko weeteeketeeko osinkanye otya Allah. Oba olowoozezza ku bufumbo ojja kufumbirwa era ojja kuwasa, oba tobirowoozezaako era ojja kufumbirwa ojja kuwasola obutonde. Ekisinga okuba ekirungi kirowoozeeko osobole okufuna omukyalo omutuufu gw'ogenda okuzaalamu abaana abatuufu n'omusajja omutuufu agenda okuvaamu abaana abatuufu. Tokibuusa maaso wallahi. Bwe Buisiraamu ye kitaabu nika gye tugenda okutandika tusabukula olunaku olwaleero. Teweefuula wa imaani ogebe sijja birowoozaako kati olwo Allah subhanahu wa ta'ala mumpulirize bulungi mu hadithi eno gye ngenda okutandika nayo mu kitaabu yaffe nika. Abasajja Anas bin Malik mumumanyi? Anas bin Malik mumanyi gweta Anas bin Malik? Anas bin Malik yali mukozi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Anas bin Malik wamala okuba mukozi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza yabeeranga kumpi nnyo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba atya, agamba yaqul, yagamba jaa thalathatu, wajja abasajja basatu. Abasajja bameka? Basatu bajja ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila buyuti azwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abasajja basatu bano bajja mu nyumba y'abakyala ba Nabbi, ezimu ku nyumba y'abakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja bano ne bagamba batya we bamala okutuukawo ne bagamba yasaluna an ibadati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ne babuuza ku ngeri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasinzamu Allah we ibadati, ngiri jasinzamu Allah we. Webamala okubuuza ekibuuzo ekyo ekigambo kigamba kitya? Hadithi yongere etugamba etya? Webamala okubuuza ku nsinza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasinzamu Allah we, ne babagamba Nabbi bwasinza falamma ukhbiru, webamala bagamba Nabbi bwasinzamu Allah we nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azukuka ekiro n'asaala, Nabbi Muhammad sallama asiiba ennaku enjeru akola bwati ne bwati. Ne bagamba ne beewuunya nnyo. Faqaalu, ne bagamba wa aina nahnu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, fe tuli ludda wa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah yamusonyiwa amazambi ge gonna wa ma ta'akhkhar, ge yasooka okukola ne gaalisembayo okukola. Ne olaba akyayimirira ekiro n'asinza Allah, olaba akyasiba ennaku enjeru n'erumya enjala. Kati Nabbi obanga akyasinza Allah mu nfaana n'efaana bw'ekyo, abasajja bano imaani kitegeeza zaalinnya, bali bavubuka. Mumpulira bungi baddu ba Allah, imaani zikoze eki? Zirinnye. Ne baga kati naffe katubeeko ebirayiro bye tukuba tusinze Allah mu butuufu bw'okumusinza. Subhanallah. Qaala ahaduhum, omu ku bo n'agamba wa amma ana, nze omu akuba ebirayiro agamba nze kennyini fa inni usalli laylan abada, layla ngenda kuyimuka nsaala ekiro kyonna nga sisebaseemu. Imaani ziba tezirinnye? Yega Nabbi bw'atyo bw'akola, nze ngenda kuyimuka nsaala ekiro kyonna nga situddeemu, olwo imaani zirinnye. Omu n'agamba okay, wakala akhar, omu n'agamba okay. Nabbi bw'atyo bw'asiba, n'asiba ennaku enjeru, n'asiba ennaku za sunna, n'agamba wa ana asuumu ad-dahr, ngenda kusiba omwaka mulamba bweddu nga sisibulukuse. Subhanallah. Ezo ziba imaani eza waggulu nga tezijja kusoboka. Abavubuka bawaga baga Nabbi engeri gyasinzamu Allah, ffe katusinze Allah kubanga Nabbi Allah yamusonyiwa amazambi ge gonna. Kati ono gwe njagalamu. Waqala akhar, omulala n'agamba ebigambo bino, n'agamba ataziru nisa, ngenda kwesonyiwa abakyala.
bino byende ngenda kwesonyiwa abakyala fala atazawwaju abadan sigenda kuwasa abakyala mbakoze eki besonye sigenda kuwasa kati oyogera n'ebigambo ebitasoboka imani zirinnye kati ono gwenjagala ne mutunulire subhanallahi malikal mulk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaliyo mu nyumba nga awiriza najja faqala nagamba antum alladhina qultum kadha wa kadha yemwe abadde boogere byempulidde subhanallah Nabi wa sallam abuza wa amma nalayina naga wa amma wallahi inni na'inza gumulaba ndi kumpi nyone Allah nti Allah nnyo kubasinga nena abagamba lakin asum nze gumulaba nsiba nesibulukuka nsiba nenkola ki nesibulukuka nze Nabi wa Allah bwe mugamba nti imani yange eri waggulu mwagala kunsinga imani nze nsiba nensibulukuka bwagala okusiba omwaka omulamba atasibuluka nze nsiba nenkola ki nesibulukuka nagamba ekyokubiri wa usalli nze nyimuka nensala ekiro nema nentula namune nebaka tese bulungi sigeze simira ekiro kiramba oli agenti ngenda kuyimuka ekiro kiramba nsale nga simuka bamu ansalinga kati nabbi nagamba ekigambo kyenjagala nagamba ekigambo kyenjagala kyembadde njagala mu hadithi eno nagamba nti wa atazawwaju nisaa nze kennyini nabbi wammwe mpasa abakyala kiregeeza abamukyala afumbirwa olw'obutonde kati oli agenze singenda kwesonyiwa abakazi imani ati ziri nje bali abavuluka nga imani zalinya nagibumbi tatti n'obutonde bubanja emabega alina byakola ebikyamu kya mubiri byembagambye wallahi mbalayira Allah nabeeranga nabbi atugamba faman ragiba an sunnati falaysa minni omuntu yenna ayawukana n'enkola yange taba wamuffe waba nabbi yawasa bwoganye tojja kuwasa avubuka gye balinga bakita buli woggalwa omulyango gwa haramu gwa halali ogwa haramu gukola ki gweggula wallahi omulyango gwa haramu gweggula kitegeeza bo ebikyamu byokozesa emabega eno byotokola ki byotamanyi kati kitegeeza wekibanga okuwasa nkola fitriya kya butonde mbalazi gikiva thakafiya kiri mu culture yaffe wano Ahmed bin Ibrahim ngaleeta obuyisiraamu yasanga abantu bafumbirwa era bawasa dini ya nkola ya dini kena kutambulira mu layini y'eddiini tugitegeere kati omuntu omaze okwegomba kati kyenjagalamu ekisookera ddala twawula tutyo kituyidda hubbul asri okwagala kuli okwensibo okwawula otya nitamanna n'okwegomba kuba tukitegedde ebyokulya byolya n'ebyokunywa byonywa n'oteeka mu lubutolo bivaamu ekirungo ekyo ekireeta obwagazi si bwe kiri kati ate bagambye obwagazi obwo olina kuyita mu layini ntuufu muve mu masturbation muve mu bironda biri olina kuyita mu layini ntuufu kati obwagazi buzze ne oyawula otya n'ogamba nti ono ye mukyalo omutuufu kubanga tamanna kiri wajibu buli muntu yenna omutonde yeegomba osobola omukyala n'oga masha Allah n'olomula n'oga masha Allah n'ola omusajja n'oga masha Allah n'oga masha Allah buli gw'osanga n'oga masha Allah ne olonda otya n'oga ono ye mutuufu kubanga osobola okugwa mu mbizi omukyala gotajja kusobola osobola okugwa mu mbizi ekisajja kyotajja kumalako nakyo weevu mu bulamu bwo bwonna nze nkulagira Allah omusajja omanyi yagamba omuntu okukola decision y'omusajja agenda okuba taata w'abaana be n'omukyala agenda okuba taata wa mama w'abaana bo kisingako okusalawo n'okola decision y'okufuga ensi eno kubanga okufuga ensi eno kiri muhaddadi siwe kiri kibakuwa ekiva niyo kikoma ne bagamba yaliko bw'ati n'afuga n'ekimu eky'obufumbo ogenda kuzaala abaana basigale mu layini eyo ebbanga lyonna abaana abo bagenda kusigala nga bali ku mugongo go kiregeeza aba omusaayi gugoberera wallahi omusaayi gugoberera obazaala abaana ng'obazadde mukazi ogwotumaze kwetegereza ddiini yatugamba etya omusajja ogwotama ensi eno n'okaba bukaabya amaziga gonna kubanga buli mu nsi muno omumanyi mulimu ebirungi bingi mu bye tulobooza nenze kino ekigambo kanti bagambe buli kirungi nga tonna kituukako buli kirungi nga tonna kituukako mulala ini osobola omukyala nga mulungi naye nga tonna muteeka mu bulamu bwo naye omala omuteeka mu bulamu bwo aba omulungi aba mulala ono ng'otandika kumukwata ensobi kyekimu ne kuba kyalo noonya ekikumuyisa omulungi lwakuba tonna muteeka mu bulamu bwo ekikufuula ono n'otebenkera n'onoga nti mulungi oba omusajja ono mulungi kutegeera
n'omanya nti onayinza okuba alina emize 2 naye oli gwenja ayinza okuba alina emize 10. kati goberera enkola entuufu ey'okulonda omukyala n'okulonda omusajja. kati ntandise ku bavubuka olwaleero. ekisookera ddala Allah yagamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. si bwe kiri? njagala kusooka twawule kye tuyita okwagala kuli hubbul asl ne tamanna n'okwegomba. okwegomba kuno oleme kugamba nti neegombye buli kyesanga kankiganze. okikola otya? nabbi okutugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insana min thin ar-rasbin, yatonda adamu nga amujja mu ttaka, faja'ala lahu akil bila shahwa, amutonda mu ttaka adamu nakola hawa nga amujja mu biziru adamu. kitegeeza gwe mpuliriza olwaleero yenna gyali Allah alina omukyala gwe yajja ku lubiriziro, n'omukyala mpuliriza olwaleero Allah alina omusajja gwe yakujjamu, n'omusajja oyo gwosobola okuwangala naye, omukyala oyo gwosobola okuwangala naye ebintu Allah n'ateekamu baraka ne khayiri. tegese bulungi badduba Allah oyo n'omuvumbulo otya. si buli gwosanze nti ogenda mumugwira bugwizi okola bwoti. ekisooka waliwo omukyala oba luwogezaako okuloboza ku fiudi y'obufumbo wano mumpuliriza bulungi, oba oli mwana muwala oba oli mwana mulenzi oba oli muntu mukulu, nga bwogezaako okuloboza ku fiudi y'obufumbo waliwo ekifaananyi ekijja mu bwongo bwo kitya. ekisookera ddala olowooza n'ogabulikerako enkya ku makya, nange nentuulako awo n'abaana bange ne maama waabwe, waliwo ekifaananyi ky'omukyala ekijja ng'olabe ateeka okuba maama w'abaana bo, naye nga ekifaananyi ekyo kiva mu bali bonna be weegomba. n'ogamba bulikerako enkya ku makya nenvugako ku mmotoka nga mukyala wange atudde wano n'abaana bange, intadhuru shwese gumaka katonda kamaize wano, waliwo ekifaananyi ekijja ng'olaba kitudde wano kiva mu bali bonna. bugerako enkya ku makya noga bawange ali kumweka enkya ku makya nange nemuwa kuhaga nemukulisaayo nemutikkula. waliwo ekifaananyi ekijja nga kikiraba yateekodde okuba taata w'abaana bo, nga tokikase kyerese bweresi, nga kyerese bweresi. kati omuntu oyo omulwangako obeera nga ogezaako okukwasaganya n'okukalana enneeyisaaye na buli kimu ekikye ne nabbi bwe yatugamba okulonda omwagalwa. tegese bungi badduba Allah. kati kasomola okakasa nti yoono maama w'abaana ateeka okuba maama w'abaana bange, yoono taata w'abaana ateeka okuba taata w'abaana bange, nga istikhara webuziza ku Allah, kubanga twemanyi ne bannange Allah yasinga otumanya. si bwe kiri? Allah oba ogenda omusaba omukyala tokomeka oge ayi Allah nsaba omukyala alibwa ga ayi Allah nkusaba ekisinga okuba ekirungi gyendi. si bwe kibadduba Allah. kati womala okikola kitegeeza omusajja bakugwidde omulyango gwe ngenda okutandikira nga tuvudde mu adhaani, omulyango gweguddwawo ogwa khitibatun nikah, okwogereza. kati awo tugenda okutandikira inshallah katumala okuva mu adhaani. bannange alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. ye mukadde wange wa alaikum salam wa rahmatullah. ye mukadde wange
ye taata muwulirize bulungi banna ye taata ye taata sijakyalimu gasanyalala sadakta naye ekisinga okwewuunyisa nti ogenda okumubuuza kubanga abasinga bakitera okwogera nabo agamba nti yabikolako aiwa kati nga kiraga nti eno mukulu gye yeeyongedde talinaamu wadde akamunyeenya anywedde eddagala alinywedde liweddeyo naye tawuliramu maanyi so ekyenjagala okukakasa ababikolako baba babikola ekyo kyo bakyerinde mu maaso gyekiri gyekiri muwulira bannange ekisanga kubanga nti okusinza kubinogeddeko nabo embeera sirungi abamu basajja bakulu ddala ekintu ekyo kikutolokako mu nsi muno ne walayika se kikutolokako ensi eno oyinza obutakomba ku buwoomi bwayo nze nkubuulira wotegalategala wano mu buvubuka n'ebintu bijja kutolokako wallahi ng'okedde ekyo ku makya ne bakuwa omukyala afaanana atya oba omwami afaanana atya okoma kugamba masha allah naye nga tulina kyosobola naye nga mu buvubuka bwewakola biri inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir bino obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe ebyo bigambo bye tukola kati twegendereze tulina hadithi eno mu kitabo kino era kyennyini atugamba atya eno hadithi eva ku abdullahi agamba kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallama tuba tulina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shababan nga tuli mu mbeera ey'obuvubuka gye tulimu abampuliza gye tulimu abavubuka mulakalevu n'agamba la najidu shay'an nga tetulina ke tulina nga tuli baavu lukebe omanye ebyo tebigaana nze bino kambi bagambe obeera nga yala zikuba naye nga nti okwagala olina obwagazi bungi tolina sente tolina ki olyawo nebigenda mu maaso tobimanyi mu nsi muno naye nga olyanga nsolo appetite buli kimu okirya naye nga kiwerabidde buli kyoteeka mu lubutolo kivaamu obwagazi buli mumpulira bulungi naye nga tolina kwolina n'agamba faqala lana nabbi n'atugamba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba ya ma'shara shabab n'atugamba vubuka mmwe man istata albaat omuntu yenna afuna obusobozi mu mmwe n'ogeza n'ofuna obusobozi falyatazawwaj beera ng'osiiba beera ng'owasa wabeera ng'ofumbirwa wofuna obusobozi fumbirwa wofuna obusobozi wasa naddala basajja obusobozi ne bujjamu katono wasa n'atugamba atya fa innahu aghaddu lilbasar kijja kuyambako gwe omuvubuka ng'owasizza okubeera ng'okkakkanya amaaso go tuli bavubuka basiramu si bwe kiri batugamba eddiini nti eriisa erisooka lyotunulayo booti si bwe kiri ng'omukyala omwegombye n'osanga omuntu ng'ali bwati omukyala ayitawo yetegereza omala musanga bwoti naga ng'omazemula subhanallah seeka wallahi zeeno zimanyi gye tulaga bw'oba owasizza kijja kuyambako okukakkanya amaaso go si kukanulakanula maaso buli woyita buli ayisewo n'omukanulira amaaso buli ayisewo n'omukanulira amaaso ye bannange oli ku ki wasa woba olina obusobozi kikakkanye kijja kuyambako okakkanya amaaso go wa ahsanu lilfarj era kijja kuyambako okuuma ekiri wakati w'ekirevu kyo tegerekese bulungi baddu ba allah kijja kuyambako okuuma ekiri wakati w'ekirevu kyo oba wakalevu ko okuuma ensaazo ng'owasizza atugamba atya
nti waman lam yastati wano wali ensonga wobanga tolina busobozi ngolaba tolina busobozi fa alayhi bisawm nkukutira okusiiba kiki ekyali mabega okusiiba nga tetunagenda wala omaze okukitegeera buli kyakulya kyolya na buli kyakunywa kyolya muvaamu ekirungo ekikuleetera okwegomba si bwe kiri n'okwagala omuvubuka ampuliriza ne buli kintu kisala mu maaso g'oyagala kukirya kati nabbi akugamba beera ng'osiiba kubanga mu kusiiba osiiba olunaku lulamba si bwe kiri ne enjala ekuluma buli koyitako noganja kasibulukirako era twali mu primary abali mu primary nga tukyali baana bato ng'okuŋŋaanya oberenge obusumbusa paani noganja bisibulukirako oganja kulya ne bw'otuuka mu kusibuluka wali emmere gy'olya yemmere y'emu omuntu gy'alidde ekyeggulu n'okkuta nimbye ogamba ngenda kulya enjala ennuma ne bw'otuuka mu kusibuluka olya essuwani y'emmere egi era agenda okulya ekyeggulu ataasibye egyakoze eki kitegeeza ekyemisana wakikubye endobo ekyenkyawo byonna bikubye endobo kati ekirungo kino kigenda kuba kitono mu mubiri gwo ojja kukakkanya amaaso n'obwagazi bujja kukakkana naye abavubuka bino bavubuka bino mumpulirize ntera obisomesaako njagala mbiddemu abavubuka abasiraamu tebaagala kuwasa obatuuka kukulya balya buli kimu kibasala mu maaso muceere bagulya osanga abantu nabagamba olubuto lw'omuyisiraamu lulimu paati 3 paati esooka mugenda mu mmere kuluwa kirabu paati yokubina mugenda mu amazzi bagamba lya emmere ensaamusaamu onywa amazzi ga penetrating through the other food gayambeko indigestion paati esigaddewo yokusatu egenda mu mpewo gye tusizaamu teeka bungi baddu ba Allah n'abavubuka abasiraamu oba abavubuka bonna abampuliriza tebaagala kuwasa ne akwata paati ezo 3 zonna n'azijjuzaamu mmere nibye Seeka Lukumaani gino emyaka egy'abatagala kuwasa naye nga balya buli kintu ekibasala mu maaso yoyo g'osanga mu nsi muno wallahi ng'asobola okufukamira oba n'okusitama ku lusiniya lw'omuceere nakuba emmere n'ayimukanamu ng'omusipi gumunyiga n'agusumula bw'ati n'agusumula n'addawo n'alya naye ng'omugambo okuwasa akanula maaso agaanya gyegyo emyaka gyennyini gye tubaamu egyo emyaka gy'okulya osanga omuntu buli kyasanga ayagala kukirya ensenene bampeeko ndyeko buli kimu nakirya okumiwa osanga abantu nga batudde wansi w'omuti gwa ffene batudde tebalina kyebawulidde ono atayagala kuwasa olutuuka atuukira onaga bannange ngampulira kawo kafene akawunya wano yawulire bwoba buli kintu kyonna buli kintu yagala kirya mu nsi muno tulina makulu ne bakubidde essimu ogenda okulira mu background amasuwaani gagwa amajiiko nga ayategeera kulya badde mu buzigo gye babeera ne bakuwa amakoloni oba akoze nalya ne baka mulyango bwati nagawana emmese embuuka efa bufi wallahi nga bibyo byasobola ne mugamba okuwasa tayagala tera nnyo banyumiza ku mukyala gwe bayita Ummul Ma'bad si bwe kiri Nabbi sallam yasinga okwagala omubiri gwe kuba mu shape nekuma entuufu n'okunnyonnyola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali afaanana naye yagamba ko yava omunnyonnyola Nabbi aba ava e Makka agenda e Madiina ali ne baswahaba yali nabo batuuka ng'oyo mukyala awulira buwulizi nti waliyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tamanyi bwafaanana Nabbi bwe yatuuka ku woteri y'omukyala oyo namuga waliwo ku byokulya oba ku byokunywa omukyala namuga tewali Nabbi kyava kuba amaaso ku kabuzi akali mu nsonda abamya tugamba akabuzi ako mbuzi yali nduusi nga tezaala nkobeere butono bwe buti ekyokubita abani jidda akabuzi ako kaali kakooye buno buzi obulekebwa mumanyi bana abantu moving from one place to another looking for pasture and water for their animals mubamanyi abo webaba moving n'ensolo ezo mulimu okubuuka emiga mulimu akabuzi okutuuka nekekubya emizimu kakooye bakaleka kabuzi bali bakalese mu mbeera efaanana bwetyo kati kakooye omunabbi weyabuuza omukazi onamugamba akabuzi ako tusobola okukakama omukyala namudda mu mbeera ey'okunyomwa namuga akaako oba osooka kama kakame nabbi yali nabiyullah nabbi wa Allah naga bisimillah nanaaba mu ngalo nakama embuzi eno nevaamu amata namukuvaamu amata omukazi oyewuunya nnyo mukwewuunya nnyo neyetegereza nabbi nnyo okuva ku mutwe paka ku bigere mukumwetegereza nnyo mweyava munnyonnyole nnyo mukumunnyonnyera ennyo yagamba natumya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam avubuka mumpulirize naganga bw'okwata ekibatu kye n'okiteeka ku lubuto lwe bwoti wallahi luli straight ekibatu kikkirira bwe kiti straight oganya okuwasa
buli kikusala maaso okirya bw'okwata omukono gwo n'oguteeka ku lubutolo owulira nga walinga wali akaswa owulira nga omukono guweta walinga wali amps bakugamba wasoogaanyi ofundako omuntu nno kale ng'awasizza ng'ogamba ebyo bivuddemu kumugabula alina omukyala si bwe kiri oluzinze shepu mumpulira bulungi oli otambula oli muvubuka olinga gwe basindika bwe bataddeko obusajja bukusindika bwe buti olubuto luyise buli kyosanga okiri bagamba okuwasooganye olinga mukubi wa bandi nga gyoli olina kibandi wano otambula okuba bwoti kati bagala bakulire ki yakhiri karimu nebyage siiba tolina kintu kyonna buli simu gye bakubira salamu alaikum salindamu katono ndi wano oliwa nti mbadde njagala mawogo naye waliwo wabinzaali byosobola bagamba wasawagaana naye nga byolya byonna birina kyebikola mu mbiri gwo wallahi nkulayira Allah olyawo totegerekeka mu nsi ya Mukama muno olinga mukubi wa bandi otambula obuto luli eri bagamba wasooganye buli kyosanga okirya bampe ku nswa omanyi n'okusitama ku kiswa n'olya enswa embisi nga zibuuka buli kintu wegala kirozaako n'akomawo yakhiri karimu ne bagamba kuwasa nebyo ebiva mu ebyo tese mungi baddu wa Allah kati nabbi atugamba sallam atugamba alamira abavubuka abaganye okuwasa babeere nga bakola ki basiiba ebigambo bingenda bifundikira omaze okutegeera omusajja oba omukyala nti ye mukyala omutuufu okwogereza abavubuka nawo tuba twabadde ki Allah yasinga okumanya abavubuka abasiraamu mumukimanye abakyala gye bali abayisiraamu nenga wallahi ababawasa nga baba Petero nga ye Fatuma Hadija nenga wallahi yafumbira Petero embizi nenga abavubuka abasiraamu bagamba wasa bakanula maaso bali ya muchere buli kimusala maaso akirya buli womusanga atisa ateeka okubayo n'akantu akekwasa ku kulya atisa abako ne foko mu mukono buli womusanga bagula bunzaali nogenda omusajja n'abamu amakulu ono ya Rabbi tomusanga nga kongali bimwetolodde wateeka okuba ekintu nga kyekuusa ku kulya olina okuteeka omutwe wansi ayogera ekiro agamba masuwani gange bifi byaloota mampe ebyombo byange bampa amasuwani gange nogono anaabamu amakulu wallahi kati wali mu kwogereza wenjagala okufundikira n'omusomo gwange ogwaleero inshallahu taala omaze okukakasa nti uyu mukyala omutuufu arrijalu qamuna ala nisa Allah yasitula omusajja ku mukyala kati gwe omusajja gwateeka okwogereza ne wallahi abavubuka obuvubuka obumulawo bukaafu buzze ne buzanyira ku baajati lwakubanga bujja ne bubwogereza omusajja omusiraamu n'oba omulazi ebifaanana bitya nti wallahi bisimillah akanula bukanuzi maaso kasaba le programu y'edduwa nga mukyere byayagala byokka ekisooka oteeka okwogereza kyenjagala okwogerako obanga olina omukyala gwogenda okwogereza zino ensobi tuzikola nga abavubuka lwana nga bwekisoboka wotegeera nti oli mulayini eyogereza era ogenda kuwasa bannanga abavubuka abasiraamu tubere bayonjo mumpita bulungi ogenda okwogereza omwana wabende ne wallahi lkarim alislamu nadhifu falyatanadhafu fainahu la tadkhulu janna illa nadhifu siwe kiri obusiraamu abasajja bwatukkiriza obuwoowo wekuba akawoowo nyeko bulungi yambala bulungi omanyi nti mpita w'omuntu gwe ngenda okwogereza agenda okuba mama w'abaana bange naye omusiraamu gw'osanga agenda kwogereza mukyala gwagenda okuwasa yesaze omusaati gulinga musiri gwa lumonde agenda kwogereza kati osuubira rizaati si rizaati ki zosuubira wabasazeewo kwambala kanzu yataddeko ekanzu eringa bendera alyawo ali confused ng'omugamba yambalako bulungi wallahi ngalinga aliko amajini yambalako bulungi kati omukyala twamufunye ogenda kujja omwogereza ajja yambadde omukooti ng'oyinza okulowooza sikeya kulo omugimanyi ebintu bibateeka mu muceere ebikuuma omuceere ng'ayambadde oguntu walinga ebyo ebintu ebikuuma omuceere kati ono kiki ya rabbil karim ali confused werungoosi ebigambo binyogera mubitegeera bannange
kubanga noba tewerongosezza mumpulira bulungi waliwo bali abakaafu beerongoosa tese bulungi oli aganza andabikira smart andabikira ki anjabikira smart masha Allah oli buli kikusala mu maaso oyisemu olinga gwe basindika we bati oyambadde omusaati gulinga musiri gwa lumonde ogenda kwogereza ani osubira result ki mu binigina ebigubye nga wallahi oyinza okugamba babikulamira wasikira bisikire olina empale gyoyagala tojagala gita buli wogira bokyogera kukyala gyoyambala n'abakulu ku lusege tebakulabula nti nkyannyo ng'olinga omutemi w'empuuta ng'ogenda kwogereza naye ng'okyogendako ekyo kati osubira results ki yambalako bulungi oba tobisobola genda webuuze kuba bisobola teese bulungi ngenda kwogereza mukyala nenyambadde kanzu ki okumanya abavubuka bazibu abaisiraamu atuuka ne ku lunaku lw'embaga lwennyini wallahi ng'ekanzu gyagenda okwambala tagirina kanzu obeeku kanzu ng'ali confused notugera nze nali ndabye omuvubuka Sekalukumani azze kwogereza mukyala nenga alinga aliko amajini muvubuka injinia mulamba musiraamu omanyi omukyala tunga masha Allah oli musajja wallahi akola yajja ng'alinga kisike yakula ekyo ebikuuma mukyere nga apapajidde ku boda atudde ayogera ebintu ebikwatagana ozze kwogereza mukyala siwe kiri kiki ekikwogeza ebitakwatagana ono mwena mubeera mukono siwe kiri wantoni ozze omugamba enkube wammwe etonya kyekyakuleesa okwogera enkube wammwe etonya wabirabye senene zabuuse kiki ekikuleesa okwogera tebali romantic nakatono yena omuwe enamba y'essimu ate yamala bwatyo okusiibula nti agende omuvubuka yennyini subhanallahi malika almulku nakola bwati kyokka omulawo ly omusajja mmanyi nani kusende nga takituufu azirina naye ng'alinga aliko amajini naseeka mbadde nsaba ompolayo nusu awo kanaana kasanvu bitaano nzirekero omusajja abadde ki walainga ogoba kiki ekisumbwa abantu bajjasajja kati oyagala rizati zifaanana ki njagala ombuulire rizati zoyagala zibeere nga zifaana zitya anje otuluka nemusharinga enamba z'amasimu nti munnaye kati engeri gye mulabaganye kati mufune enamba z'amasimu mujja kwogerezeganya omusajja omukyala n'amuweereza message good morning dear atadde akagambo dear kati bibiri byogamba limanyi erinnya kali n'omusanga azzemu message wansi amakya amalungi mukulu munnange kati kikyogoba toli mu romantic nakatono good morning dear naozemu amakya amalungi mukulu munnange kati kiki asivu ku luzungu naye lwaki omuyita mukulu munno godu nayiti nate akagambo dear naye nomugamba sula bulungi mukadde wange kati tulagawa batumanyi waliwo abantu abazungira mu inbox z'abaana abo ne boogera ebigambo ebituufu sula bulungi nnyabo system kati kiki oyagala oli confuse olinga gwe baluga olinga gwe bateekako ebitonde olinga aliko abantu olinga aliko ebikulaba nga tobiraba tegeeza amajini oli confused kati tova gy'oli okanula maaso kati tugenda kukola tutya kati byolaba abaana abawala abasinga obungi babbinkidde mu kufumbira ba Peetero yamukubira evaazi emirungi siwe kiri omubiri gwe guli mu sheepu yekuuma abaana bali mu zijimu omulaba oti sigamba nti tugune mugende mu jimu naye weefeeko jama weefeeko kati bannanga awo ng'abavubuka tubeere nga tukola ki tutereezaawo teese bulungi tugendagenda hadithi ku hadithi mumpira bulungi baddu ba Allah wetumala okuba nga tutereezaawo n'okuba nga tuli dayirekiti mumpira bulungi omuvubuka agenda okuwasa omukyala nga togenda mumwendako omusiimi teese bulungi oba ogenda gyoli ba presentable ebigambo byoyogera byawulemu mirundi egi ena mumpira bulungi ekisooka teekamu ku bintu by'amagezi ne program what is next mumpira bulungi ebintu biri developmental omukubira kasimu n'omugamba newobanga toli development ekintu kyakutolokako byogereko akubire esimu ge Samuel a minute gumamu katono oddemu omukubire omugemu ne tubaddeko wano mu Sheraton
nga tulina meeting gye tulimu tulina ebyo twagala okusubula wabiwulira nga babyogera byogere amanyi nti omuntu ono alimu amakulu yogera kona ku muge mune wono waliwo ebireekaana naye mu maaso eyo simanyi oba nawangaira mu tawuni ninjagala mbeereyo ngulio ekanga 10 eyo nteekeko faamu y'ente nteekeko amatooke mu maaso eyo ngavuga dabo kabine mukyalange ne tuleeta amatooke ajja kumanya oli mukulu otegeera naye bwe bakubira essimu ndi wano linda katono mbadde njagala mawogo gwabinzaali gumamukatono ndi waggulu ku mutino gaffene kati toyogerako kibuga kirimu amakulu tugenda kukola tutya buli kintu oyagala kirya omunaga ono banne gwe anaabataata abaana bange anaaba atya nabakubye essimu nkugira oliawo awulira ebintu bigwa fooko bitibwa nindako ebintu ebisiriira yahiri karimu yetaana mutawuni noza mbira obusiramu kituufu obusiramu bwatuta abasajja mu kyalo obusiramu bwatutaawo at least okulimba ng'oli mu khitibatunika ng'oyogereza omusajja wallahi ng'oyogerezaawo at least tewayogerako bulungi bibi byokka osanga omuntu nga azze kwogeza nga wallahi nze kankubuulira ekituufu saagala kulimba iffe waffe teri muntu n'omu yali avuze ku mmotoka tuli ku bugaali oze kwogereza nze nogundabira wano nze tokibenisula wansi kati oyagala kiki kyogamba abantu obusiramu bukutaddaawo yahe werwaniko naye buli woyogera toyogerako bintu at least funayo ebintu ebikwatagana ebidevelopmento obeere ngaobigamba omukyalo ono tegese bulungi baddu ba Allah ekisembayo mu layini y'okwogera fuba nnyo obanga ozze okwogera toba nnyo serious ntese bulungi olunaku lubamu serious amanyi nti ajja kufuna n'omuntu gwagenda okuwanganya nga basobola okuzannya buli sawa oli serious samwale kulindako nsome ejuzuwa neemu katono n'ogimala olwekyo nkubira essimu nga ndi mu mirimu kwatamu katono nja kukubira samwale kunkumaze dakiika emu kati yeewuunya nagawuno gwe ngenda okuwangana naye afaanana atya toseka oli munyiivu buli saawa omuvubuka bamuŋŋamba yawasa omukyala wamala omuwasa n'amuteeka ewaka bino betugamba nti omaze okuwasa omukyala bakusibye kadaali bamaze omusiba kadaali eno emabega yonna abadde ejja munyiivu muzibuzibu taseka ensego wabasesa ategantega yiwawungiwe nugayera bitulaga wawasa omukyala amutadde babagenze muhane muni zaabwe yafaawo n'agenda n'afuna wuzu olwokufuna wuzu engalo zonna mbisi najja n'amubikkula kadaali bwati omala omubikkula kadaali n'amukubali n'amuga gwe nze ndi muzibu sizanya olaba nkukubye tolina kyonkoze jamaa kikyoliku olaba nkukubye tolina kyonkoze wegendereza kati bajjamaa wadde tuli bayisiraamu naye imagine ekulinnya nnyo ki beerako omuntu alifane asobola okuseka n'omuntu kikuba ebiseera ebitangaavu ebyono tese bungi baddu ba Allah bannaye nja kusaba inshallahu taala ekigambo kiwulidde ekyo wagula niigiina n'obagigula emitwalo aga mugenda ne musikirasikira ebintuntu ojja ekikooti oba kisikira ku jjajjaawo okyambadde otaddeko omugato ogulyawo olaza bulaza ogenda kwogereza muntu omuntu akulumina wansi bwati tuli basajja basiraamu engoye tuzikendeza zikoma eno otaddeko niigiina oyinza okulobooza lyato liryawo n'ekipale ekinene tekirina shepu ekipale kinene ngoyinza ogamba okijjamu ojja kufa ngebaga nti ekipale kiwakijjamu ojja kufa webale obusamu batukiriza okwokuba kanobeera wallahi ebintu sekalukumani nimbye ebyo tembirako basajja nga omuvubuka ali confused azze kwogereza muntu naye nga namwe temumutegeera
abavubuka abasiraamu kyenva mulaba abavubuka abatali bayisiraamu bazze nenga obuntu obutonotono obwo bwetulaba ng'ebyokusaaga obanga oyita tonnatuuka kuwasa kendeza byolya sibako olya ne kamuguluze nakuba olaza bulaza olinga mukubi wa bandi wagaana okuwasa bagamba wasa wagaana wallahi abasawo buvubuka webulinga buli ebipimo ebimala oliwo olinga gwe bawaniridde olinga gwe basindika maaso bakutaddeko obusajja olubuto luli muli ya akhiri karim ova ku mulimu owasa bada magaribi ovuddewe n'otuuyanye tosaniridde ku kirevu enviiri olizaidwe ensi wagitoolyawo omuvubuka baka ebintu byogoma nobanga olina muwala gwoga nti ono ngenda kumuwasa omwine Allah akuyambye noba ng'olina otambudde nosanga noga masha Allah ennyumba eno bagikola bulungi tayiru bazikola njagala tayiru zifaana bwe zitima wange ne buli bwolaba ekirungi ogaha wallahi tugenda kufa tuve mu nsi tuleke ebintu bino tolina kintu kyoyogedde nga kiwa essuubi wa barakallahu fikum nja kusaba tukomao kubere nga tusala insha Allah seka nja kusaba mukadde wa Seka Lukumani tukomao insha Allah then